Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga abamu ku bammemba b'ekibiina ekya National Unity Platform abaasibwa gye buvuddeko nga bavunaanibwa omusango gw'okukola dduyiro ku lunaku olwali olwa birthday eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule. Mujjukira olunaku olwo nga 12 omwezi ogwokubiri bwe baali bamucelebratingira birthday newankubadde nga bangi ku bano ate ku lunaku olwo bagambibwa okuba nti tebaali ku kitebe ekya National Unity Platform. Kakati wetwogerera omusango guno gwakomezeddwawo oba bano bakomezeddwawo mu kkooti ey'e Kawempe. Era omulamuzi n'abongerayo mu kkomere Luzira n'ategeeza nti tasobola kubawa bail era ezimu ku nsonga ze ngenda okukusomera mu kiwandiiko kye nkuleetedde abakulu kye baataddewo era kye baawadde abamu kubawolereza abantu bano nga babategeeza nti singa tunabawa bail ne bagenda maaso n'okuba nga bali abutaala bayinza okuleeta obulabe ku bantu nti olw'okuba baakola dduyiro ng'ennaku z'omwezi 12 ku bano kuliko Alex Waiswa Mufumbiro, kuliko Bobby Giant oba Tasi Calvin, kuliko Edward Rogers Sebufu oba Eddie Mutwe, kuliko amanyiddwa nga General Gaddafi, kuliko Akileo Kivumbi n'abalala Smart Wakabi n'abalala nga bw'obamanyi bwe bazze nga babakwata olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 4 nga 3 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2025 mu budde bwe bumu nga poliisi n'amagye bagezaako okubulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okampeyininga kulaaleze nga bwe zirina okuba. Kakati ate ne sayidi eno nga kooti egenda maaso n'okulemesa abantu bano okulaba nga beeyimirirwa newankubadde ng'abamu ku babadde balina okubeeyimirira babadde bazze na buli kimu ekyabadde kyetaagisa nga bwe njagala owulire nga leader of opposition ate nga y'omu era ku bannamateeka abali mu nsonga eno Joel Ssenyonyi nga nnyonnyola ku nsonga eno nga bwe byabadde. Wuliriza. We are denying these folks bail. Because one, even though a number of the sureties are substantial, others they are saying, no, they are slightly younger. I don't know how that makes sense, even legally, because this country removed age limit for the topmost office of the land. And they're saying an 18-year-old can be president of Uganda. How can you say that somebody who is 40, for example, cannot stand surety for someone who is 42? Because the suspect is 2 years older than them. That because I am you're slightly younger than them, you cannot stand surety for them. I don't know what legal principle they are applying, because even the constitution was amended to say at 18 years of age, somebody can be president. So if an 18-year-old can be president of Uganda, according to those that amended the constitution, how do you say that a 30-year-old, a 40-year-old cannot stand surety? Of course, all of this is clear that it's persecution. Persecution, they know that whatever they are doing is wrong, legally, politically and otherwise, and that's why they are hiding in their offices without any viable reason, any cogent reason they are giving, because we have always been in court with them, but now they've locked themselves in their offices and they're coming on Zoom. Because if you know what you're doing is correct and you're dispensing justice, you come and dispense justice here, so that we are able to hear you properly and see really are you relying on the law. It is persecution because these are political actors, and it has been the case for several others, and they'll find a reason to keep them in jail. Again, the excuse given that they would interfere with investigations at our party headquarters. What investigations are happening at Kavuli? I don't see them. We are there regularly and so on. We don't see. The last time they were there, they raided, beat up people and so on and went away. So what investigations are happening there that these people are going to interfere? Because now, if it were a scene of crime, it's not been protected, because every day people walk in, candidates and so on and all of that. So how do you say they are going to interfere with that? What investigations are ongoing, if any? So anyhow, as we are saying, good enough, our colleagues are strong in all of this. They have told us, no, we want to push again. They are discontented with this ruling, and so we shall be here on 22nd to reapply for bail, because the law provides for that, to say we are back. Let there be no excuse, it's a matter of age and so on. Okay, we shall look for people who are the age of Mr. Museveni. Since you want elderly people, we shall be back here, so that there is no excuse whatsoever that they are taking us in circles about. Yes, ebyo byabadde ebigambo bya leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi nga nnyonnyola ku butya ensonga eno bwe yabadde ekwatiddwa, wabula nga sinaba kubanga nkuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okubeera, waliwo n'ekiwandiiko kye njagala okuba nga nkusomera ekyavuddeyo era nga kyongera okunnyonnyola ku nsonga eno. Abamu ku baana abavunaanibwa nkugambye kuliko amanyiddwa nga Sebufu Edward, oyo Eddie Mutwe, kuliko Akileo Kivumbi, kuliko Tasi Calvin abangi bwe manyi nga Bobby Giant, kuliko Serunkuuma Edrin
abangi gwe manyi nga Eddie King Kabejja, kuliko Lukenge Sharif, kuliko Nyanzi Yasini, Kawesi Tone, Waiswa Mufumbiro Alex, kuliko Sauda Madada ne Dorin Kaija. Oyo mujjukira bulungi nnyo Dorin Kaija yakwatibwa ate nga yabadde addukanya kye tuyita NUP School of Leadership. Kakati wuliriza mu kiwandiiko kye nnina wano ekyafulumidde ku gimu ku mikutu egy'amaanyi nga nabo bakakasa n'okukonfaminga ensonga eno. Wuliriza ngabaga nti bail bid rejected for 10 NUP members facing unlawful drilling charges. Nti abantu 10 nga bammemba mu kibiina kya NUP okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kwalemeseddwa. Omulamuzi yaganye okubeera ng'awulira okusaba kwabwe newankubadde nga buli kimu kyabadde kireeteddwa ku musango gubavunaanibwa ogw'okubeera nti baakola dduyiro ku kitebe kya National Unity Platform, musango ogutamanyiddwa nti oba musango. The Kawempe Grade 1 Magistrates Court has again denied bail to 10 leaders and supporters of Uganda's main opposition party, the National Unity Platform, ruling they failed to meet the legal requirements for temporary release on charges of unlawful drilling. Okusinziira mu kiwandiiko wano bagamba omulamuzi wa kkooti esookerwako e Kawempe yaganye okubawa bail ng'ategeeza nti oba olyawo baalemereddwa okubaako bye batuukiriza ebyabadde bibasabiddwa. Kyokka ate mu kiwandiiko ekirala kiri kigamba nti ate bano baaganye okubawa bail oluvannyuma lw'okuba nti kkooti egamba nti bwe banaabata ne babawo kye bayita temporary bail oba temporary release okubajja mu kkomera akaseera kagere okuba kuwoza bawoze nga bava bweru. Kakati ate waliwo ebigambo ebigambibwa nti ekyabaganyisizza kubeera nti baabeeraliikiridde nti oba bwe banaabata bajja ku disrupting emirembe gy'abantu, ekintu ekitannategerekeka kuki kwe kivudde na nsonga ki gye bayimirirako okubeera nga bagaana abantu bano okweyimirira. Nenze nkusomera biri wano. Chief Magistrate Damali Agumansimwe delivered the ruling on Friday via Zoom link. Neither the accused persons nor the magistrate was physically present in the court during the session. Omulamuzi eyasomye omusango guno yabadde ku Zoom era teyalinnyeko kigere kye mu kooti. Kyokka ne be yabadde avunaana tiimu eyo gy'olabaawo era nabo kigambe okuba nti tebaabaleese era nabo babadde ku Zoom. Kati ababadde bazze okubawolereza omuli leader of opposition ne bannamateeka abalala bo be babaddewo era ebyo ebirala byonna ebadde bigenda maaso babadde babirabira ku nkola eya Zoom ng'oli asinzidde eri n'abasibe basinzidde mu kkomera gye bali then n'abanga awa ensalawo ye oba endowooza ye ku ebyo ebyabadde bisabiddwa. Omulamuzi amanyiddwa nga Chief Magistrate Damali Agumansimwe lyerinnya lye. Kakati omukyalo n'agamba nti bail ekyamazima kiri constitutional era ddembe ly'abantu eriri mu mateeka wabula tekiri automatic okusinzira ku ye, era ng'agamba nti okuwa omuntu bail kiri constitutional era kiri mu mateeka naye tekiri automatic ate si kyabuwaze. Wulira bwe yagambye granting bail is discretionary and it depends on whether the applicants have satisfied the court that they will abide by the conditions imposed and not interfere with the ongoing investigations. Nti okuwa omuntu bail kumala kukakasa nti ddala agenda kugoberera amateeka era aleese ebyo byamusabiddwa byonna okusobola okulaba nti amatiza kooti nti agwanidde okubeera ng'aweebwa okweyimirirwa. Otherwise akiyinza okugaana singa ebyo tebiba bwe bityo. The accused include NUP Deputy Spokesperson Alex Mufumbiro, Kampala Central Woman Road Councillor aspirant Sauda Madada, Party School Coordinator Dorin Kaija, and a 6 close aide to the NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu, omuli Edward Roger Sebufu, Eddie Mutwe, Akirewe Kivumbi. Bano abaakwatibwa mu mwezi ogwokubiri bavunaanibwa omu mwogezi wa kibiina amyuka omwogezi omulala yegwanyiza naye no Sauda Madada abawa NUP kubanga yajja dda nga independent naye nga naye kwali ku listi eno kuliko Dorin Kaija ono nga yakulira kye tuyita NUP School of Leadership n'abamu ku bayambi aba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli Eddie Mutwe, Akirewe Kivumbi, General Gaddafi ne Smart Wakabi. Prosecution alleges that they conducted a meeting where individuals were trained in military style exercises without authorization from the Minister of Internal Affairs contrary to Section 45 of Penal Code Act. They all pleaded not guilty. Omulamuzi agamba nti bano baakola meeting oba baasisinkana ku kitebe kyabwe kisangibwe Makerere Kavule ne bakola meeting omwali okutraininga abantu trained in military style exercises abakozesa abantu exercises ezefaananyiriza ez'amagye. Naye jjukira nkugambye n'okusinziira ku information gye tulina ne records eziriwo
abasinga obungi ku bano ku lunaku olwo tebaali ku kitebe. Alex Sosa Mufumbiro ndoza yalabikako ne Bobby Giant, wabula bano abasigadde bagambibwa okuba nti tebaali ku kitebe, wabula omusango ate ne gubateekebwako. During earlier submissions, prosecution led by Chief State Attorney Sharon Sarah Nambuya opposed bail, citing the likelihood of interference with witnesses, flight risks, and the potential frustration of police inquiries. Mu kusoma okwasooka, omulamuzi amanyiddwa nga Sharon Sarah Nambuya y'okugaana bail yategeeza nti abantu bano bwe tunaabata abamu bayinza okudduka mu ggwanga, abalala bayinza okuinterfieringa n'obujulizi ne kiremesa abalamuzi oba kooti ogenda maaso n'okubanga efuna obujulizi obugwanidde okulaba nga bavunaana abantu bano. Kakati zezimu ku nsonga lwaki wetwogerera nga bakyagenda maaso n'okubanga baddiziddwayo eruzira okulaba nga basaavinga ebibonerezo ebitannaba kubanga bitegeerekeka. Kyokka bino bigenda mu maaso mu budde bwe bumu nga n'entambula eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nazo ziri disrupted. Olunaku olwajjo yabadde ava emayuge ng'ayolekera eyiganga. Abasajja ab'ebyokwerinda bamubulokinze, kyokka ate nga tebannamubulokinga baasoose kulabwako nga bagezaako okumutomera n'okukozinga accident, ekintu ekitaasobose, then oluvannyuma ne bamubulokinga obutamukkiriza kugenda ku campaigninga we yabadde alina ku campaigninga. Motoka kyolengera eyo eremesa president okwolekera gye tulaga. Motoka kyolengera eyo ekika president era emulemesa gyalaga. Eri UP bitano anamu mwenda musanvu bagalako na president era avuddeyo. Bagalako na president era avuddeyo. Ababuuze ekigendererwa kyabwe emmotoka kyolengera eno bagalako na president bagala mukoona era bagalako na president emmotoka kyolengera eyo. President avuddeyo ali mutambuza bigere. Ababuuza munjagaza ki emmotoka kyolengera eno bagalako na president lwagezaako okuyitawo bamulemesa. President omusajja oyo bamuyita kityo, president lwagezaako okuyitawo bagala mukoona era president afudde mu mmotoka bagala kuta president omusajja ayagala kuta president huyo munyivu. President afuddeyo amubuuze kyamwagaza. Mumukube, shoot him. Yes, embeera eyo gy'olabye yabadde ku luguudo olumu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu candidate ali official era nga akakiiko k'ebyokulonda kamanyi ku nteekateeka ze yabadde ayolekera tawuni y'Iganga okulaba nga akampeininga ate okulaba ng'ayogerako n'abawagizi be mu tawuni eyo ba mu municipality y'Iganga. Ekintu ekyavuddeko embeera eyo okubanga etabuka kati nga tebannaba mubulokinga embeera bwetyo bwe yabadde. Ebyo bwe byabeereddewo kakati ate bwe budde bwe bumu nga nabali abamu ku bammemba mu kibiina kino ate nga nabo bali mu kkooti era nga bagaanibwa okuweebwa bail. Bino nkugambye byabaddewo ku lunaku lwe lumu ate mu budde bwe bumu. Kino ekikolwa kyenkulaze mu katambi kyabaddewo ng'okumubulokinga tekunnaba. Era ekikolwa ekyo bwe kyabeereddewo nga ne ba Eddie Mutwe nabo ensonga zaabwe ziri mu kugenda maaso n'okuba nga zoogerwako. Kakati olunaku olwaleero kyebuuzibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina raale endala, campaigning raale eri mu mateeka okusinziira ku programu nga bwe nagikuwadde. Olunaku olwaleero agenda kubeera e Namayingo ne mu district y'e Bugiri municipality ne Namayingo district olunaku olwaleero. Ne ba candidates abalala bayinayo campaigning rallies zaabwe era mu bitundu ebyenjawulo.
wabula njagala okutegeeza genda mu comment section ompe endowooza yombulire oba ddala bino binaatambula nga bwe birina okubanga bitambula. Akakiiko k'ebyokulonda baakatadde ku nninga olw'ensonga zino kubanga ba candidates abamu bo balabwako nga batambula bulungi nnyo wabula entambula eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zo zitaataganyizibwa ku nsonga ezitannaba kubanga zinnyonnyolwa, ensonga ezitannaba kubanga zitegeerekeka. Ye candidate omu akkirizibwa okuyita ku nguudo eziri main, candidate omulala naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu takkirizibwa kubeera ng'ayita ku nguudo eza chorus. Bamuyisa mu nguudo ez'omu nsiko kyokka, ekyewuunyisa nti ate ne mu nguudo ezo gye bamuyisa ate era ne bamulumbayo ne bamubulookinga. Ebibuuzo bingi yabitadde ku mmeeza nga bakandideesi abalala baalabiddwako nga nabo bawubira ku bantu oba oliawo ng'abantu be batono nga kyekyaviriddeko bakandidate omulala okubeera nga ate bamuteekako embeera. Ekyo nze naawe akatambi kano kalabe. Jeno Yoweri Kaguta Museveni naye yabadde akampeininga era zaalabwako nga naye akampeininga era nga ye ayita bulungi ku nguudo eziri main era ng'awubira ku bawagizi be. Abaana abantu bonna mukama eri akwagala guma kati bano abali ku rodwa azze mpolampola ng'awuuba okuva eri motoka zize ye akulembeddwa olwaleero azze mpolampola. Genda mu comment section ombuulire olowooza eyo y'embeera eyinza okuba nga yavuddeko obusungu n'embeera yonna okulaba nga babulokinga bakandidate abamu okulaba nga tebagenda. Ekisooka bamukeereya okulaba nga tatuuka mu budde. Ekyokubiri bwe bamala okumukeereya newankubadde aba ayise wala n'asobola okuba nga atuuka mu bitundu ebimu takkirizibwa. Kigambibwa okusinziira ku ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza nti ne bannannyini bisaawe ebimu ku biba byabuukingibwa kubanga jjukira programu eno nga bwe nagikuwadde era nga bwe nzize njikuwa batuula n'akakiiko k'ebyokulonda bo nga bacandidates ne bagikubaganyako ebirowoozo. Akakiiko ne bakawa programu yaabwe nga bwenaatambula ne kagiyitamu ne basooka beetegereza nti wajja kubaawo okukuubagana. Candidate omu waanabeera mu kifo ekimu, candidate omulala abeere mu kifo ekirala mu bitundu eby'enjawulo babeere nga tebakoonagana. Kakati wabaawo okubuukinga ebifo venues. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti n'ebimu ku bisaawe bye babuukinga abasajja babakubira amasimu ne babatiisatiisa okusinziira ku ye ng'ategeeza nti abamu babakubira amasimu ne babatiisatiisa nga babategeeza nti ono lwaki mwamuwadde ekisaawe n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo era yabyogedde olunaku olwajjo ng'annyonnyola ku nsonga eno lwaki yagaaniddwa okubeera ng'agenda maaso n'okuba ng'ayogerako eri abawagizi be mu bitundu by'eyiganga nga bwe kyabadde kiteekeddwa. Kakati ensonga gye twakuwadde obulungi ennyo nkakasanga gwe yabadde agoberera omukutu guno ebyo byonna byenjogerako wabirabye bulungi nnyo. Genda mu comment section ng'obudde bukyali nga tunaba kubanga tukutuusaako ebigenda okubanga bibeerayo olunaku olwaleero. Kirira mu comment section oteekeyo ensonga yo olowooza nsonga ki eviirako Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye okubeera nga bo oba oliawo bagaanibwa okubeera nga bagenda gye bali supposed okubeera nga bagenda okukampeininga ate bakandideesi abamu bo ne balabwako nga bakkirizibwa awatali kubakuba ku mukono. Ekyo njagala ogende mu comment section oteekeyo obubaka bwo tujja kubusoma era neebaza abajja mu comment section na wano njagala okkiriza ensomeko obutonotono. Asenyi Eddie yavuddeyo n'agamba Radio Zone TV mwe bali kubanga mutuweereza nawe bali kubanga obeerako. Ono wamise Waswa Robert naye yataddeko obubaka bwe we bali kubanga ogoberera. Ogwaru Moses we bali kubanga nawe ogoberera n'agamba mwebale kubuuliranga ggwanga nawe bali kubanga obeerako. Namubiru Proscovia we bali kubanga ogoberera. Azena Namuwaya nawe bali kubanga kwoli ono bamuyise Niwagaba George nawe bali kubanga ogoberera message yo yatuuse bulungi nnyo wano njirabye ate n'obubaka obulala bwonna nkyagenda maaso n'okubanga mbusoma. Mami waffe Mama Kevin okuva Switzerland we bali kubanga obeerako n'okugoberera ebigenda maaso obubaka bwo tubulabanga era we bali kubanga ate otuwa obubaka ku mukutu guno. Yakuusa Badiru nawe bali kubanga ogoberera message etuuse. Sharifa Nagawanga bulijjo we bali kubanga nawe obeerako message etuuse. Ono bamuyise Mutesi Esther n'agamba tuli wamu nammwe mwe bali kuweereza nawe bali kubanga obeerako. Ne Joseph Wamala nawe bali kuba nga obeerako ku mukutu okugoberera ensonga nga bwe ziba zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Waliwo wano amanyiddwa nga Amina
Nambozo Amina ne Wafula Davis Wafula message etuse bulungi nnyo balikuba ogoberera. Anita Nahabwe nawe message yo etuse bulungi nnyo ono bamuyise Namakola Bibi nawe balikuba ogoberera. Bishop Jedena Grosh nawe balikuba kwoli. Asise Kivumbi message etuse ne Suzani Global Sera nawe balikuba ogoberera nga bulijjo oli omu ku bantu abatambula naffe ebbanga lyonna. Kakati wano wenjagala okubanga mbaleka ago ensonga za mwenzirinze mu comment section olowooza nsonga ki eviiriddeko abasajja bano okubeera nga bablockinga candidate omu ate ba candidate abalala oba oli awo bo ne bakirizibwa okugenda maaso n'okubeera nga bakuba enkuŋŋaana zaabwe. Comment section ngenda kuba nga nzija n'obubaka obwo bwe munaaba mutaddeyo. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudi